obuzibu bwe tulina ne radio era banaye kino njagala kiropa bapulizenta mulekerawe fujjo lye mukola MTN ekwata sente neziwa radio negamba mugabire abawuliriza Sentinel radio mugabire mudiza abawuliriza olina katulamu Sentinel radio mpaka tebuka aweereza naye nga pulizenta ebiraba byagala wano pulizenta kigwe mumanyi Madimbuko pulizenta kyali famous one Madimbuko gashi ani Obije abaniko yalaika yegase ku bannamasako ya abanike pale kinana mnana katonyeze mu Sentinel radio Masaka kwa barikisa mwe bakuliriza ukolachi kuba radio kuangula bilabo natama simu gate upapola gawa shotu kyakola werizanno sinatama simu nakayanjula radio okube program yani ku Sentinel radio okube program yani nze kubye bukubi kweli alikanayo togira nawe singa yanjula program nange sinne yanjula yanjule kale kumikiriza obadde ki okubye kusentera kati esimu ogirina kimanyi eri 772 18 etwagijjako wereza kinana mnana katonyezeemu Sentinel radio twagala bategeeza mwe bali kuwuliriza abawuliriza abaffe ab'olunaku lwaleero amanya nze levoke era nga ndi muweerezawo ow'ennyimba ez'omwoyo ezikuzaamu amaanyi olwaleero twakoze n'aba MTN n'aba Yaket batuwadde ebirabo tubeere nga tuyiwa abantu mubeere nga mubiwabwa tulina TV 52 inch era tonnata masimu nkyaweereza obadde kiyimirira no wabweru wa radio ate bw'okuba ate bw'olaba ali mu radio weereza ndi mu radio munda gw'oli eri wabweru basaba ne banja katonyezedde biddamu byonna kinana munana katonyezeemu Sentinel radio era nga nze omuweerezaawo baba kutegeeza program yaffe Yaket yatuwadde ebirabo tubiwangule ne MTN batwadde TV 52 inch nga bekuba essimu ng'akubuza ekibuuzo kasookitta ng'ogiwangula TV nnungi nnyo masavu buli ayagala TV ng'oli Masaka ogenda kubanga okuba essimu ogiwangule kati ono ojjira esimu ya studio 07112 8441191 2223 4444 116 889 74445 555 910 110 kansubire mbadde muwandiika esimu ya studio ogenda kubanga okubako obeere nga bateekawo kiremya yenna oyo esimu ya studio muziwulidde mugenda kubanga muwangula kale ngenda kubanga nfuna omuwuliza asooka agenda okuba esimu abeere nga yeewangula ali kusimu gambalo anze gwe wagobye sola wallahi sola kuba n'obutwa n'envu sijja kukuba omanyi kiswaza okuta amasimu ku radio nga teri akuba basaba ne manya twagala bategeeza Sentinel radio kiraka emirongooti yaffe gikyankalanyemu naye tugenda gitereza mu kuba amasimu ndaba essimu yange eyaka ali kusimu gambalo sijja kuba aba radio tebasemba nakyo basaba ne manya mu kinana munana katonyezeemu Sentinel radio katufulumeko tugendeko mu kibuga eky'e Masaka tutuukirire eri abantu tubawe ebirabo owa kamera tusemeza kamera so banaye Sentinel radio naye tugenda kubeera live abali endooza nga mutuwulira nga naffe tukola ki tubawulira kale tufulumya wano ku radio tuli wano wansi tulina omwami nga tusanze tugenda mubuuza ebibuuzo MTN then tumuwe ebirabo bya radio Sentinel jebale sebo eno Sentinel radio tubale twagala obeere ng'owangula nze saagala birabo namu agala sijja kuba nkuba nti emirundi ebiri ku simu n'osirika amanyo sijja kuba radio naawe bamanyi sibawuliriza mmwe baani basaba ne banyama ono tumuvuddeko abantu bangi naffe tetweguya tulina omwami mulango tugenda osanga twogere naye asobole okubeera nga wangula jebale sebo oli otya ndi bulungi amannya sebo yenza oli gwosanze wali sijja kuba soka wetonde gasiya soka wetonde njoko kale netonze ati dayo wereze kuba nno nzizeyo genda sine sinakulaba genda
Kinana mnana katonya. Basaba manya ongezo yingira studio ngesimu yange yaka. Ankwata ono aliko. Alikusimugamba alo. Madimbuko. Yanji sebo. Oli otya? Ndi bulungi. Biseko buyisi wano mbadde saakala kukuba. Ogalada uliza abawuliriza abeera gagwe. Gwe bano bannamasaka balina entonde emitwale. Okuba naawe wangule. Kale ngenda kukuba akati wallahi. Basaba lwakirana mwana katonyeze. Alikusimugamba alo. Jamane sebo. Kale sebo. Madimbuko tukwagala nnyo. Naffe tubagala MTN ebaagala ne yaketi babawadde ekirabo kya TV 55 inch. Nze musoke wano ekijja bwemi. Wenkubuuza ekibuuzo ng'okittange owangula. Sebo. Ani afuga eggwanga lino? His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Ekyo si kyekibuuzo. Yawamba mwaka ki? 1996 kati awo twagala yali asula ku nnyumba zaani? yali mu nsiko. We yawambira yali asula ku nnyumba zaani? Yali asula mu nsiko. Nedda yali apangisa bukoto. Tunebuuza ebintu ebimu Yali apangisa bukoto ku nnyumba za Juma Laidi. Basaba lwanya mugenda kubanga mukuba essimu mubeerenga muwangula. Ali kusimuka balo. Madimbuko. Jebale ssebo. Kana jebale. Oli otya? Ndi bulungi. Ogambye amannya gwani? Nze Sula. Gwe Sula. Endi Masaka mu tawuni wa. Oli mukristaayo? Essebo. Yesu omumanyi? Yessebo. Yesu omumanyi? Omunazaalesi. Yali mubazzi. Yali mubazzi bulungi nnyo. Ebbajjiro lye baali baliyita linnya ki? Mawulanda ebirabo byagala. Ebirabo pulizeeta byagala. Oyinza kubuuza ebibuuzo ebyekisimu. Ankubuuze mbeere mu Madimbuko. Baliyitanga Pentecostal Church of Ekisoboka. Ekisoboka. Ku 88 katonyezeemu Sentinel Radio. Ali kusimugamba alo? Alo. Olwatya? Ndi bulungi oli otya? Ddamu kino wangula ebirabo kubamu MTN. Esebo. Yesu omujjukira. Mumanyi. Yesu mumanyi. Ani yalinnya omuti okumulengera? Lazaro. Lazaro si kyekibuuzo. Zakariya yalinnya omuti. Yali ayambala engatto sayizi ki? Kusinika ebinnya. Buuza nawe ebintu ebyangungu. Lazaro yali ayambala sayizi. Yali anamunana. Yali anamunana. Basaba banyabo. Kinana mnana katonyezeemu Sentinel Radio. Ali kusimugamba alo. Alo? Jebale ssebo. Madimbuko. Amanya ne wosinzidde. Nze Sula Bwayi. Sula Bwayi. Ssebo. Moses omumanyi mu Bayibuli? Moses mumanyi. Yagenda ku NDC. N'akubako omuggo. Onkwagadde yakubako omuggo ne gwawulamu ennyanja. NDC was separated into 2 parts. Ogenda wangula ssente. Ssebo. Omuggo gwe yakubako gwali gwa muti ki? Muvule. Yasiya. Gwali mupeera gwe gukaluba ekibuzo kiguzi. Mawula nabuuza ebintu ebirimu amagezi. Ate balina kyekuubira baba baagala bakazi be baba bakuba. Basaba bamanya bonvudde ku basajja kati njagala mukazi yabakuba abeere ng'awangula ebirabo bino. Ali kusimika balo. Jjajja Madimbuko. Jebale ssebo. Ali fiti. Sentinel Radio. Twagala owangule. Yamaani. Amannya g'osinzidde. Ono Poto. Poto? Poto wano ekijja bwemi. Oli mukazi musajja? Ndi musajja naye ngambye njagala musajja saagala kummalira budde abasajja n'amavideyo kolera musobola kukabibuuzo. Ali kusimika balo. Anti wulira. Jebale ssebo. Ani ono? Madimbuko. Ono maamaani. Awulira nti. Ono Poto. Twagala kukwangula ku birabo by'omu. Basebo banya njagala bategeeza. Poto sijja kusobola kukusimiza ange njagala mukazi kuba. Njagala eddoboozi nga lya kikyala nga likana hello. Alo, ali kusimika balo. Ali kusimika balo. Wekimadimbuko mwana. Yakuyiwa ebinnya ebyo ne bajjali byange mwana. Beramu amagezi ebirabo bibyo. MTN yabituwadde osimba amannyo mwana. Ono si Poto. Ono Poto. Basebo banya Poto va kusimiza ange. Ndi mu radio. Twagala omuntu akuba ng'ategeereka wangula ebirabo. Njagala mukazi. Ngambye mukazi. Ali kusimika balo. Mwana nzikakka. Ono Poto. Njagala mukazi nkuba essimu emu esemba wataba mukazi ng'eTV yeetwalira. Ali kusimika balo. Madi. Ani ono? Madi. Ani ono? Beera mukakka mwana. Tuli ba Luganda ffenna tuli be Masaka. Ani ono? Omusaayi mumyufu n'ogwo ne mmyufu. Ani ono? Ono Poto. Wulira njagala birabo ebyo. Basebo banyabo njagala omuntu omu asembanga mukazi. Ataba mukazi ng'akirabo kyetwalira. Ali kusimika balo. Hello. Banaye Madimbuko. Webale kuwuliriza. Kale Madimbuko. Osinzidde wa? Banange tuli wano Masaka mutamu. Njagala nkubuuze
mbuuza ekibuuzo bw'okitta ng'owangula. Bana njagala ombuuza ekibuuzo nga kikambwe. Nze owuliriza leediyo ky'e Masaka. Eno leediyo gye mpuliriza bagiyita Centenary Radio 88 katonyeze. Owangudde bannaaye akabuuzo nga kabadde kazibu. Okajje wala. Amannya ne w'osinzidde. Ono poto. Ebisa. Ama ebisula. Birungi.